ensonga zibadde bbiri lwaki Russia akuze kino kyengenda okubuulira. Okusooka ogezaako okujjukiza America n'abalala bapushinga olutalo luno okuggwa Omurussia nti abadde agezaako bajjukiza nti you people nkyasobola okuba era ono nja kumukuba paka last. Kati olunaku oluyise bwe bagoberedde n'agambye baatuuse mu province endala oba oblast endala ey'eggwanga lino era baatandise okugisensera nga bagenda bawamba ebitundu. Ukraine yennyini neerangirira. Kati Russia katugambe nti awanzemu giya endala. Kati ng'ogyeko ekitundu gye baatandise okuba nti bawamba ate era olwaleero kye bakoze Ukraine nkoko baana ennaku 128 emundu ng'evuga. Russia tannaba yadde okulaga akabonero nti anaaguuka. Tebannaba yadde okulaga akabonero nti ebyokwenza bibaweddeko. Ebyokulwanyisa bino byonna bibafa yalinga buli lunaku bo babijjawa gye bitaggwa. Kimu ku bibuuzo ebinene era ebitakuza abazungu emitwe NATO, European Union, America n'abalala. Ekibuuzo kiri nti ono omusajja buli lunaku ye bibye bitamuggwako. Kati myaka 3 eggwanga alikuba ate takuba tagamba nti oba akubye wamuuka nedda akuba eno n'akuba eri n'akasuka drone 200 n'akubayo 10 buli lunaku Russia. Kakati amawulire agagenda maaso n'okwekandi gava Kiev gategeeza nti abantu abasoba mu 10 balabika bafu. Ekibuga ekiyitibwa Kiev has come under a large scale night time attack by Russia. Abalumbi ekiro busungu ayina bungi mbagambye ensonga ziringa 2. Ensonga esooka kujjukiza bali abazungu ne America. Ensonga ey'okubiri balumbye nuclear power plant ye. Bagirumbye eggwanga lino lyagirumbye nuclear power plant. Kati munnange kibagenze maaso n'okulabika nti Abarussia bakoze bakomeredde Kiev. Ebizimbe ebiwerako bisigadde ku ttaka ate nga ne district eziwerako nazo tegedde nti zikubiddwa. Waliwo ne kindergarten bagitadde ku ttaka okusinza ku mukulembeze w'eggwanga lya Ukraine avuddeyo n'ayogera nga bino byonna biwedde ndowooza abadde mu cover obusajja nga busesebula eggwanga. Embeera bwetereddemu n'avaayo n'ayogera. Kati amone gategeezezza okusinza ku pulezidenti yennyini agambye nti abantu 10,000 okusooka tebasigazza masannyalaze. Balumbye nuclear power plant y'omusajja n'agamba kale mujja kundaba 10,000 tebasigazza masannyalaze, tebasigazza mazzi akadde kano ebitundu ebiwerako energy facilities azikubye, water facilities eziwerako azikubye, ebintu nga ebitambudde. Zelensky bw'ati bw'ategeezezza ebitundu omuli Poltava omusajja akubye ng'ogyeko Kiev akubye ekitundu ekiyitibwa Poltava n'akuba ekitundu ekiyitibwa Same. Russia n'asesebula ekibuga kye bayita Chernihiv mu bulumbaganyi obuli latest ebadde heavy shelling. Ekitundu ekiyitibwa Kherson nayo tasobodde kuba nti akitalizza agenze maaso n'okuba nti munnanga akasuseeyo. Nkugambye nti babadde banyiivumu. Obulumbaganyi buno bongedde okulaga Ukraine nti omusajja akyalina obusobozi. Omanyi buli nnaku wano ntera babuulira nti Russia ye kyasinga okwagala wini gyasinga okwagala ayagala ejjena lutalo. Wini yonna gyagala Ukraine ayagala ejjena lutalo okusinga ejjidde ku mmeeza, kubanga eno ejjidde ku mmeeza eyina byejja okumufiiriza ebimu byatayagala. Wini y'oku mmeeza ntegeeza nga batudde ne bateesa. Ye Russia alowooza nti wini gye ngenda okufuna nga nkozesa emmundu ejja kunkolera okusinga ey'olutalo. Okitegeera y'ensonga lwaki nti akuba nga bw'awamba ebitundu byawambye kizibu okubimugjamu bw'awamba wasimba bendera Russia. Kati yalowooza nti basobola okukozesa amaanyi ag'emmundu ne bafuna wini mu ggwanga lya Ukraine. Kati n'ekirala nti bino by'owulira ddala byembagamba nti ajja n'asesebula Ukraine eno nga Kiev n'ebibuga ebirala nga bw'akubye. Naye ekiruubirirwa kya Russia si kukuba Ukraine nti ebibuga bisaanyewo, kubafuula bize eno nga bw'awamba. Kyekyo yagala bafuule bize amaanyi bagateeka ku air defense
eri abasirikale bali ku ground abalwana basobole okwekeza enyago kati Ukraine bamufuula busy era Ukraine nabika nga talina busobozi ku perfecting oba kwerwanako ku front ebbiri inti bamulumba ebibuga ne babikuba baagala obisaanyaawo tasobola kusirika busirisi balina okuteekawo embeera bakozese air defense system baziize ennumba za Russia ezo kati mu kaseera keekamu neeri ku front line gye zivugira mukono ku mukono ate balina okuteekawo embeera kati basaasire ku front line omurasha abakuba kati neeno n'abakuba mu mbeera y'okubuzaabuza basajja battu genda okulaba nga tebalina kyakukola ebyokulwanyisa babisaba era babirina naye omusajja ataakulaga nti kati ekiriwo ebyokuteesa birabika nga tebiriiwo okuteesa tosobola kwogerako akadde kano tosobola kwogerako okusinza ku musajja kyabakoze akuba locations 20 district 7 zasasebudde locations 20 omuwendo gw'abafudde bategeeza nti guyinza okweyongera zibadde combination of decoys asindise ez'ekiwaani nga mpitirivu ataddemu ez'ekiwaani zino baziteekamu basobole okubuzaabuuza ebyuma bya Ukraine era bibeere bize mubeera muli ku ya kiwaani entuufu neeyitawo eriko bbomu kakati mubaddemu decoy drones ne mubeeramu ne drones entuufu mubaddemu emizinga ekika kya cruise this time round yaleese cruise era n'ateekamu ne ballistic omulundi gumu kati ekibuuzo ekindi mu bwongo era naawe ekikuli mu bwongo nkugambye kyebuuze nti singa katugeraganye ku ggwanga limumanyi eryaffe nti singa Uganda tubeera n'omuntu gwe tukuba nga buli nnaku tumukasukira ebyokulwanyisa bituyina bisobola kumalawo nnaku mmeka tugeze tukuba Kongo oyo atwegezezzaamu buli lunaku ne tukasuka emizinga 100 oba ne tukasuka emizinga newe gibe 5 buli lunaku oba gumu ekibuuzo kiri nti gimalawo bbanga kingale ginnaggwaawo mawanga ameka agasobola okukola nga Russia n'alwana emyaka 3 nga buli lunaku akasuka ebyokulwanyisa mu bungi era mbagambye nti ekimu kisinga okutakuza abazungu emitwe kwe kuba nti ebyokulwanyisa bwe byagana omuggwako ebirala byonna bisobola okuggwaawo naye ebyokulwanyisa yasitookinga kwenkana ki ebintu ebitambudde kati mbagambye nti asindise cruise ballistic drones entuufu ne decoy drones n'ayisa bubi nnyo Ukraine era ne bwe bukeeredde olwaleero nga bakyagenda maaso nokuba nti bakyafeesa bambi mubasaasire beera nga bwetambula byebyo biri Ukraine Putin anyizeemu kaawo n'abalaga Russia mutuufu yaani kakati nga tukulosinze tugenze Caracas essaawa ey'okubiri tugenda mu minzaani nakifuma katumalirize eddwaliro tuyingire agawana aga Uganda then ate era tugende ne mu minzaani kakati nga tugenze Caracas nga tugenze Caracas jjukira nti America nabagambye nti waliwo military build up niya Venezuela era tegedde nti ng'ogyeko Venezuela n'amawanga amalala agali mu kitundu ekya Latin America gatandise okusattira America yazze ne vessels 7 okuli guided missile destroyers 3 amphibious assault ship emu a guided missile cruiser naye ne bagireeta eri awo ate ngera baleese a nuclear powered fast attack submarine kati nti amawanga agawerako gatandise okuba nti gasattira ng'ogyeko eggwanga eritibwa erya Venezuela kigambwa nti president bamwetaaga baagala okumukwata abasajja bayitibwa Abamerika bagamba nti atambuza enjaga oba oliawo n'okuwagira obubinja obulala obutambuza enjaga nga bugiyingiza munda mu ggwanga eryo eriyitibwa erya Amerika kakati tutegedde nti ne Colombia batandise okusattira omukulembeze akulembera Colombia ye president Gustavo Petro ategeezezza n'agamba nti singa Amerika alumba Venezuela amagye gaabwe meetegefu okuyambako Venezuela bagambye singa America alumba Venezuela amagye gaabwe meetegefu okuyambako Venezuela ekuze deployment endala ereesa amagye kumpi n'eggwanga eryawula kumpi n'ensala ebaawula ne Colombia nenga Colombia etegeezezza n'egamba nti singa America alumba Venezuela
bajja kwegatta bamuyambeko omuvenezuela. Omwogezi wa White House bamuyita Caroline Levitt ategeezezza nti Donald Trump ne America bali prepared okukola buli ekisoboka okulaba nti baziiza enjaga obutaddamu kuyingira mu America. Bwabuuza nti Venezuela mu kimi eki boogera ku kintu kimu njaga ekiyinziko okuba nti lutalo bali mu lwanjaga kyokka muwanga gatidde bunkenke bungi ebintu nga bitambula. Emeri bbiri okuli gye bayita USS Jason Dunham endala bagiyita USS Gravely ziri awo kumpi ne Venezuela zigumbye. Ziri awo kumpi ne Venezuela zijjudde ebyokulwanyisa USS Jason Dunham nenda bagiyita USS Gravely ziri awo. Kakati endala bagiyita USS Iwo Jima Amphibious Assault Ship USS Iwo Jima. America naye amaze gireeta erikonno erikabo sirikale 1405 mutoto bonna babaleese nga bitambula. Kakati tutegedde nti eggwanga lino lyagala okwerwanako mu mbeera emu oba endala. Bagamba nti America kiyakola ogende Haiti mu mission yakola mwaka 1994 okujjako obukulembeze obwaliwo president baali bamuyita Raul Cedras. Panama ne bagendayo ne bajjako omukulembeze gwe baali bayita General Manuel Noriega 1989. Kati aba Venezuela bagambye nti kayinza okuba nga kadde katufaako okujjako Maduro batiddemu. Ne tutegedde nti omukulembeze wa Venezuela okusooka yagambye nti agenda kuŋŋaanya abasirikale 1.4 ali ku ggwanga mu ggye. Yatandise okuba enduulu gye bayita ggwanga mu ggye. Ayagala okola okufuna abaana bagenda okuyambako eggwanga 4.4 gwanga mu ggye 4.4 singa America alugulira ku pata n'alumba Venezuela. Maduro agamba agenda kukola recruitment ayisa abaana 4.4 singa America aluyingira bagenda kuyita abaana 4.4. Kakati ekirala kye tutegedde eggwanga lino eriyitibwa erya Venezuela basuubidde nti singa ebintu bigenda maaso n'okuba nti bitabuka bagamba nti bajja kwetaaga okukozesa ku misairo gye bayita waliwo misairo ya anti-ship ya ggwanga lya Iran. Kakati gye buvuddeko omwaka gwali gwa 2024 waliwo lipooti yagenda maaso n'okuba nti eva e Tehran omukutu oguyitibwa Memory Run bategeeza ne bagamba nti amagye ga Iran gaali gakutte misairo gye bayita CM90 eyo anti-ship misairo ne bagiweereza mu ggwanga lya Venezuela. Aba Venezuela bagenda ne basuubula ka misairo akali smart anti-ship okuba mmeri erwanira ku mazzi bagita CM90 enkola ye Tehran mu Iran. Venezuela nti yagenda maaso n'okuleka nti efuna misairo eyo CM90. Misairo eno erinnya lya yetuufu bagiyita Nasiri oba Nasir cruise missile. CM90 Nasir cruise missile ezo nkola za mu Iran made in Tehran. Kakati nti batya nti America era ayinza okukozesa ebyombo n'emmeri ku mazzi n'abakuba kati ne tunula okulaba nga bayinza okufuna ebimu ku byokulwanyisa ebiyinza obayambako okuwa mu America ku mazzi ne bagenda Iran ne babawa cruise missile gye bayita Nasir. Kati Nasir weno nti bagisibiddeko nnyo company ba expert aba Aerospace Industries Corporation e Iran bebabadde mu kintu kino nga bali wansi wa Ministry ya Defense mu kuweesa missile weno baji producinga omwaka 2007 ezitwa kilograms zinga 9 Nasir oba Nasiru. Bagamba nti kafulu nnyo mu kuba target okuba nnyo target ena high accuracy mu kuba target Nasiru. Kati nti eggwanga etibwa lino erya Venezuela bagisibiddeko nnyo bagamba nti singa lutandika ebimu ku byokwanisa bye baagala okukozesa yeeno Nasiru ey'omu Iran ku mazzi kubanga byombo zirubbira ze zibasemberedde basibidde nnyo ku Nasiru y'omu Iran singa ebintu bigenda maaso n'okulabika nti bitabuka nadagwa tadeko pale FM kwero omuntu wabulijjo wabali nnyo kuba nti otombodde bwe bito babiri naye nga terunnaba kutandika ya America ali awo agamba nti ali mu luwanjaga amawanga amalala gatidde galowooza nti oba oli awo America abuzaabuza ayinza okuba nga ateekateeka kubasabula okusinga Venezuela ne Colombia etidde.
We report in depth. New video today from Israel's military claims to show... You tell us your side of the story.